olusozi laavu mpanvu nnyo. Ochatongera. Kanzo kenkubayo kano. Achatongera. Zembera onendolereza nentunula buli gwendaba nga tansana nembonekerera dali. Golujja tenensamalirira nga buli kimu kyendabako kinkuba amaaso gaago gontunuliriza. Mazima tokayita nti kazoole yagala gwe mu nsi eno yonna. Abalala bave kaabo bayaye jangu gyendi tombuuza ti buli wempita lwaki onkuba eriiso. Amaaso gange gabeera gakulondoola ti buli wempita lwaki onkuba eriiso. Ng'okimanya ate nti nange ndi muntu njagala mbe naawe wekka. Abalala bali bonna mbagaane mbeere naawe mulongo wange. Mazima n'ennamba yange ey'essimu njagala nayo ngikyuse gigambeko ggwe wekka dali. Twala omutima gutwale, twala byonna ebyange twala. Omutima gutwale, twala byonna ebyange twala. Tombuuza lwaki onkuba eriiso. Amaaso gange gabeera gakulondoola ti buli wempita lwaki onkuba eriiso. Ng'okimanya ate nti Barbi Jay ndi muntu. Jangu eno, jangu mukwano. Jangu eno. Jangu eno mama. Mangu eno. Jangu mukwano. Ti mangu eno baby. Tombuuza. Nkubakinze. Opulidde tisobola era nezija mu kisambu bamufudde bufi. Osobolera ddala ge mazima. Muba mufudde mukavulu buli kavulu gye bakutimba omanya nange wendi awo ate kati omulembe guno abantu bonna batandise okugjayo ebitone eyo balaba badikiteeta kati naawe tukulinze bulinzi. Lockdown kyetala tukole buli omu kati oyiyiza woolaba nti kati wano wayinza naye kakati okuyiyiza mu ndongo essaawa zino munyamaga sikulabawo. Waliwo abantu abamu nga balina ekitone ky'okuyimba naye nga bwe baakula baakivaako ne bagenda ku mirimu emirala kati mu lockdown bakizudde nti ate waliwo kiri kyayagala. Dikitata atulaza machuwa, dikitata n'ayimba, dikitata eddoboozi ng'owulira ekirowoozi kyawoomye okukamala naki ebintu bino. Ndiina Barbi Jay nsolo nkambwe musajja ali talented akola ebintu bingiko naye lwakuba maama naye ebizibu byagenda ne bimwe aba yakagira bw'ati agenze mu golodi bamugadde sima golodi bakoze bati agenze okudda e Kampala ng'ate ennyumba bamwanudde mu studio bamubbye babba studio babba nnyumba byuma bya studio tuba twakagira ebyuma bya studio babibbye ate lockdown teri kuddamu kukola ate tuba tukyali awo teri kuddamu kukola tukyakwaliza omukazi wuuyo bamututte. Naye kale ebizibu bibaawo naye n'ebirungi bibaawo ku sayidi endala so obulamu busigala butambula bwe butyo ne balance. Nsanyusa okulaba. Nange kusinga. Oli otya? Ndi bulungi. Tubulanganya emyaka 2. Gumu omwaka ogwedde mu lockdown najjako wane eno mweri ewedde. Wajjako wane mweri ewedde. Wewasemba okujja wano mweyo lockdown wali tolina nanga ne kati ekintu wakyongeddemu ebinnonogo aba ebonza batera obiyita ebinnonogo. Anti enanga nali nagireka bulesi naye nga mu music wange olugendo lwange lwonna enanga kyekyali ekikulu kyekintu kye nasooka okuyiga nenjiga production nentandika okubeera producer w'abayimbi so enanga embadde ngako naye lwakuba
wali eri nali nkyakuba music nnyo nga nkyanyumirwa showbiz na biki ng'ate kino nkyerabidde nti this is me, so nasazeewo nekomyewo nzenna n'ekintu kye nalina kuva edda. Ntera okuwulira nga bagamba nti omuyimbi nga talina kivuga kyasobola kuzannya nga talina instrument nemu gy'asobola kuzannya aba talina kyagamba ggwanga bwe mutudde tatuulawo. Kituufu because waliwo enjawulo kale ebeerawo bw'oba olina instrument gy'omanyi ozannya because obeera omanyi buli kikwatagana ne music, chords, flowings, keys, kiba nti oba olina advantage ey'enjawulo ku balala. Bw'oba wandiika oluyimba bw'oba feeling ebeera nnyingi kyova music w'abantu abamanyi ebivuga omusanga nga ajjudde ali rich kati nga ola music wa Azizi ajjudde zigita zitudde muli music wange ajjudde bw'ati so abayimbi bonna abamanyi ebivuga music waabwe alina enjawulo gy'alina. Azizi be bamu ku abantu bewalabanga nogala sajja kino kikuba gita era ku muntu exploitinze talent ye bulungi with the instrument and singing Azizi omu kube tumanyi wano mu ggwanga. Oli otya Barbi Jay? Ndi bulungi munaye. Tukyali awo tugumiikiriza ndongo bakuyita mu Superstar Association byakoze bitya? Superstar Association nze nali mu Woman ng'etandika. Wali mu Woman ng'etandika? Era ffe twali bammemba abasookera ddala ne kadi yange eriko namba zitandikira ddala. Ne bakamiliyoni baalimu. N'abantu abamu ku b'endaba eno baalimu, so we baali bakyuka okuva eno okutandika kiri abamu tetwamanya wabula twalabira ku mawulire nti beeyise dda abakulu bakoze association naye nga simanyi oba baali babala ekyo batugamba bwe nakusooka kubeera na hiti 5 n'olyoka ogenda mu gundi tubalebalemu ezizaawe tulabe. Nze nina ennyimba eziwerako Tombuuza, Sumbuusa, wazirika n'okuzirika ng'akantu wa mitando jjuzaawo. Sumbuusa, Chocolate Girl, Waya, nojja tulaba ku kyene engoma eŋŋanda etabukidde emikolo, music waali awerako. But sisuubira nti bakiweyingira ku music kubanga nnaatebe ndabayo abalala. Ngobasinga sijja kukyogera bwe ntyo kubanga nze saagala kuteekawo competition eyo. Olina bw'olabayo nga njagala ebeere mu bawagizi naye nze nga nze omuntu manyi nti association baba bagikoze balina ebigendererwa bye bagikozesezza and ffenna tulina ebigendererwa bye bimu nange mu association ze ndimu ebigendererwa bisigala bye bimu byakulaba nti omuyimbi abaako engeri gy'akyusaamu. Tolowooza nti ebibiina bisussemu bwe munaabeera ebibiina ebisusse kiyinza obbalemesa okutuuka ku ggoolo emu? Olaba enjawulo eriwo nti kati ebibiina byewandiisa nti abayimbi beekuŋŋaanyamukko mu bibiina naye luli era byali bingi kubanga walingawo Good Life, More Music. Ngamba ebibiina ebigatta abayimbi. Ebigatta abayimbi kati ebigatta abayimbi biri byali nga bitugatta naye ne bikubeera mu kabondo kammwe nga nammwe mubeera mu kabondo kammwe era wasanganga nga amagye gano gaba gali wali gaba gano tegabeerawo so kati kyazze nti ate amagye ago gatandise okwegatta ne tufuna ekibinja kimu but enjawulo nti ebibiina byo bibaddengawo nga bingi wabula tulwana bulwanyi bifuuke bitono bijje nga bifuuka bitono ekibireetera okweyongera nti bemuwa obukulembeze bwe batuuka ne batabira transparent mu ngeri emu oba endala ne batandika obbakweka ebintu ebimu nga naawe ogamba naye bannaaye okunyigirizibwa kuno kwaki nga nange nsobola okukuŋŋaanya abayimbi ne twegatta so ndowooza kyekivaamu ndowooza waliwo wali wuma ndowooza ina bye yakola bakamiro ne bagamba nedda ate kati ffe wano tetukyajjaawo kati wano twasukkawo kati so bwetembera bwe oluyimba olupya olina akayimba akapya nembiwulira ebisalagana mu nkuba eyo mbw akayimba kano kalina nnyeniko gye kalaga akayimba initially okakola kaali personal nga kange nga nkayimbidde omuntu oyo naye nasazeewo nkate kati kayambe ensi yonna kubanga nalabye nga no nalabye nga embeera eri mu nsi generally abantu beekyaye nnyo mu lockdown muno. Naawe oli wa lockdown? Lockdown terina kyereka mabega so nalabye nga kajja kuyamba abantu okubuildinga families as breaking up in this lockdown period. Ya Maria watukola bubi baba. Maria watukola bubi mbeera eno wakati ng'ebizibu bifuuse ebizibu. Sooka okubeka Maria. Maria
Maria mama nakuwa omutima nakuwa bbaluwa wasigala mu birooteera buli we gujugumira nkulaba wandeka mu nju okutemya okuzibula ng'ogenze kulabira na kumweza ate nze nkole ntya ng'onkyaye yakulungira ki yakuwa kye yakujugumiza omutima baby paka ne ku bwongo yakukola kye yakwerabiza ennyama yo ng'owuta n'olyako n'oterekako nga n'enkya yonna yo wagenda n'ovaawo n'ensigalawo ng'ekiwumbu bwentyo bwendi Maria 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 nakumisi Maria twalaba bebe yakuba oluyimba lwa agenze omukyala n'akomawo okusinziira okuva lwe watta oluyimba luno obubonero obulaga nti Maria anadda webuli obubonero obweyongeddeko ono nekomaye kituuseewo leero layini yange yebulokinze ngenza okebera layini nga tekyakuba ate layini eri mumanya ga Maria nawandiisiza ku ndagamuntu kakati ndabawo akabonero akalaga nti nina omunoonya mutwale bannange olina okumunoonya ti munnange nsaba ku buyambi ndagamuntu layini esimu yebulokinze kakati simanyi ako wagezezaako okumunoonya omubulira ekizibu ekyakutaase ntandise okukuba omulanga bannaye Maria layini yange munaye bagibulokinze njagala ndagamuntu yo naawe tugende nange kankwe kamusabireko baba Maria ebintu bino byonna ebyekoze binsobedde byekoze webiti nina kati okumufuna endagamuntu tugende tufune layini empya abakulaba baagala kumanya bafanzi bo baagala kumanya kye baba balinde natandise okuta music mbadde nkyayita mu mbeera ya heartbreak n'ensonga endala bintu byosimanyi birumira ddala muganda wange so birumanga ki birumanga ki nkugambe ki kubanga akadde katuweddeko kambasibula batulaba music ntandise omutta kati alubamu weziri nina omuyimbi omulala omuzungu gwenkola naye alubamu eya world music tugenda nayo gita so music agenda kubeera mungi ntandise ne Kamaria waliwo already rena shoot nze fresh and clean nebaza abakyali benkola nabo Site Media bankolera ku zi video team zange zinyambako mu promotion jona ani nebaza ne neighbor wange bamwita Tata Miracle neighbor wange oyo leero mutumiddeko kubanga alina ekyenjawulo kyakoze kuba neighbor abalala but I'm very glad yakugumya nnyo mu bizibu kaseera kali nze Florence Nampijja mbagaliza kawugezi kalungi ata 10 mpira bakumire have a very good evening